award ya Maama Fiina. Katufune obubaka bwa Maama Fiina. Silivia abasinga gwa mayinga Maama Fiina. Ntuuso okwebaza kwange eri BBS Faina. Bassebo ne bannyabo ne management mwenna mwebale nnyo mwebayidde kumpa awadi yange. Mubulamu bwanze mbadde sifuna akaawadi myaka gyonna gye mmaze. Osanga nga alina kyennyongedde ku ggwanga mbadde sigifunangayo naye nga byonna tukoyira olumu Katonda. Naye neeyanziza okundowoozaako, neeyanziza okunjagala, neeyanziza buli kimu kyonna. Nze ani atutawadi mu mwaka guno? Mukama mulungi gye ndi. Bannange munansonyiwa okuba nga situukidde mu budde. Ndi eno Jinja era eri abanaku bange bentera okuyamba naye nyinza obutakwata time okutuukira mu budde. Naye nga nsaba okwebaza abaakoze buli kimu kyonna, abalonze, abategeezezza nti Maama Fiina yasinga. Mwebale nnyo kunjagala, mwebayire ddala. Ate alina okukubiriza abantu mwenna mwongere okuyamba. Okuyamba oba tosuubirayo kirungi oba osuubirayo mpeera wa Katonda. Bw'oba oyambye tomanya bukya ku makya ne bakusiima. Nange olwaliro kikedde ku makya nga kiri wange. Ate nga sinza ali nze omugagga nti oba ndi mugagga nnyo ali mu Uganda. Siri mugagga, ndi mukazi munaku. Naye balonze nze oba oyagala oba toyagala. So mbeebaza, mwebale nnyo, mwebayire ddala. Mbagaliza omukolo omulungi na buli kimu kyonna kigende mu maaso. Bwe naaba ntuuse mu budde nange nja kusanyukira wamu nammwe. Naye nga neebaza Ayi Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wa Buganda, BBS Faina, mwenna management yonna mwebale nnyo, mwebayire ddala. Mukama abawe kye musinga okwetaaga. Mbagaliza omwaka omulungi, omwaka ogw'essanyu, omwaka ogw'ebyenfuna eri abayimbi, eri baserebu mwenna. Tutuuke 2023. So Asya njagala Platinum Wellness Spa ne mukwano gwange wa Arabic Salades Safina abakwasa award eno mugituuse Maama Fiina. Mugambe tuli grateful. Yasya huyo yagikutte agituuse ewa Maama Fiina. Ogenda mugamba otya? Nti bakutumidde bakwebaza byonna. Oh my God, so beautiful. Award. What the certificate? What the Certificate. Kale